weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwesyewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu Baba TV obusoga bulaire bannaye DJ bamwekyanywa. Alright, omwami Ssekyondwa Francis ne mukyala we Namaha Fausta nga ntambula ogenda we bali bannange eradde mami ne daddy nange nsanyusa obbasanga bannange nga munyiridde amiina tuba congratulatinga bannange 50 years in marriage bannange kyani atakyetaaga tunagenda ku birabo ani gwe muyinza olowooza nti alabika yakubira aba Baba TV okuba wano olunaku olwaleero AGNES NANSAMBA wanje AGNES NANSAMBA ate daddy yagamba ati Matovu Judy. Okay, abalungi abatulaba twetegereze abagole baffe basumulula ebbaasa. Aha, wanika ekirabo ekyo. Alaba kisumuluzo. Obbaasa erimu ekisumuluzo. Kube natambudde nabo nyambaako ekisumuluzo kino wawe kiggula. AGNES. Ngambeki, ndekeki, olwaleero okikoze. tugenda kwolekera pulogulaamu weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanya naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu moto nabo surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka gyenkoma kyokumwanono balyawo naleta olwobugoyo butuuka omwanono naye wowo bukwakikwata mupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka Odeyo. Business yange ntunda mbuzi. Ntandikira kuyebiri obumu ekitundu embangudde ku musama kale bikyuka. Yamugamba oda tandikira kuyeji. Otulaba otya nti Katonda azze musama. Ekisinzira yakato mu tabula. Oyinza okuba wajidde mu taxi. Tobanyiza okulamulira n'apakinze ye. Bagala abaguzi gye baje batulowoozeeko naffe tulina bizinesi. Ate nga tuguza bo ababeera ku bibuga n'ebitundu ebirala gye bayita ennyama y'embuzi ekikaya ku lw'ebitundu. tulokalire tukyagenda mu maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo We are entering Masaka. Ndikuwuliriza ndagiriro. Endagiriro bagambye okwata eridde Masaka. Otuuka welcome to Masaka. Welcome to Masaka. awabeera stage era omukono gw'ogiddeko kipinga gwa right omukono gwa right ekyo kikuba kiyita ekidde mbalala ku katono waliwo ekikuba ekikyama kati awo okuwuliza nti ngenda Katigondo. Seminary. We are heading to Bukalasa Seminary Katigondo. Okay. Katigondo. Junior, otegedde bwe twali tugenda ojiga surprise omwali omusajja omuzungu. Omusajja omuzungu yalina girlfriend, you remember? Netudda nabo e Kampala. Wewe nyine otugenda branchinga off. Banange Masaka yino yeno welcome bayita welcome wano ku toto. Zemba gundi mba ande. Kitegedde tukwate lidda Villa Maria nange wendowooza Katigondo gye tugenda twija pinga
katono ekikuba ekikyama kati abakolesa ngenda Katigondo bagenda kukalasa Seminary kale kati kantekemu wano GPS lwaba obeera ababukalasa Seminary bannange who knows Katigondo High Life Motel Katigondo Katigondo yino nkozi kiri kibadde kibukalasa Seminary ngenda okuteekamu wano ku GPS Kalasa Minor Seminary yino Villa Maria Villa Road Banange, this is Villa Road for those who come from Masaka. Katulaza 12 minutes to reach there. Turn right onto Villa Road. Okay, kwata. Katika nukakutwala ku Seminary wenyini. Tuina betugendo sanga wa you will arrive at your destination. Shifate mugende waffe mpulira gyolaga Villa Maria yeno lyetukutte mukwano. Katigondo Bwanda Kyawagabi. Wow, jetulage. Yana tukira ddala. Semakula will get away from Fort. Waliwo wanaga yesimbye mu Vanessa yalayira nti omukyala wo alina kuva Fort. Vanessa y'omuntu yoyo. Si y'omu. Vanessa ajja tubulira ye Java. From since she first singing up to in surprises with together banange senior Ayubu walayo baddewo baby thank you Masaka eggulu ly'okunsi namugana diagambe Masaka eggulu ly'okunsi Agnes Haidia how are you Masaka kala amaterindo mazima let me update simo gikozesa mane nagamba ka let me update the client nati namugambye asooke yebakemu okusinzira ensi gyali badde balina okuba nga beebaseemu nga yebakemu kijamukubira nga tutuuse tuyamukubira ntuuse wali ku Seminary Andrew teach those people in Yankole cause last time she disappointed us on Kamenyozi day I came in peace Andrew yaliwo the vibe is high neba naye ani yabbye enkoko yange layira mugamba kulege pepa baga ye ekipije ky'enkoko bajipye mwakwasize kwa bukumbe mujipye layira yajipye enkoko yo mama na bagambye muno tuterekerera ku masa Hey, you're done. Mayagi. Ngena kulia Andrew akakoko kechuma kana kalamba. Musera ali mu nkoko namba. Bajikaliye twagende bamami banange nali enkoko. Wali enkoko nali efi munana, munana. Alenza atelese. Kwata oli enkoko. Bale bawolezi mayiko. Nga kanoko kaka. Kulira leira kwatenza atelese. Banda bala ifunga nziba akakoko kadulu. Ekiriba chocho. Kiriye. Katigondo abaveno Masaka munene. Sembabule Kalungu. That is the signpost. Abave Sembabule Kalungu. Ukoma Simbi Sembabule Katigondo Seminary. Hey, have you seen the signpost? Seminary walimu. Because wagaye bagiyita Bukalasa Seminary. Yes. Okay. Kati waliwo wano wetuli. Father mukubidde. Mbadde ndi mukubira nange essimu ajogererako katika mudde mbadde so busy. Sabo jebale atomuyiseeko. Manange semakula mission yaffe ebadde yakubuuza muntu ye atamuyiseeko. Jebaleko mukwano. Kale eno Bukalasa Seminary yeriwa. Yeno wano wetulye. Kale toyanza nnyo mukwano. Tulokalire tukyagenda maaso ne programu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukume kuwadde rwenda
yatonda nnyo Mukama yatonda yaleta ebigambo eno yabatonda munnange bonna n'abalungu abo bibajjula ebirungo abo n'abateeka musamuli wamu n'akatungulu n'omunnyo n'akuteeka omwo n'abateekamu akazibu omukwa n'akaganda ne bawunyakawo wabo sebo tweyanzenge tweyanza babi twomwoyo omukwano gunnuma gunnumira ddiya tyamundabideko mundabiranga omulongoosa tanamukwatako nsanandaba omuzira nanyogera omwami talina musango oyo mwana munange okutambula tundi onoonya n'omusajja kyala munange wesigaamusajja abasajja benkwano lwatino mweyagala mutudde mu ntebe mulinga balwala terono mundagirize omuwendo omusajja gwe tunamba temumanyi kunaaba abalwadde temumanyi nakwoza temumanyi kufumba temumanyi kusezamu banangeekanga muto omusabira omuyi balagaliwo mutyamu basajja be tugamba abawayi abakyala zimanyi bazirabedda nga bamanyi omukwano omwaka gugwako nalowooza mulungi okumukulisa omwami agula ebusuuti ateekako ekitambaala tiwamu nekikoyi tiwaddiremu munnewe nalonalweta akulika ekikoyi akokulagaleeka tisakola kagato omukyanaoma abalero abange batuuka wakati muffe mukkirize tufunye abagenyi ab'enjawulo era bo mukkirize batweyunzeeko tufunye opshifa okuva ku Baba TV mukubireko engalo ez'amaanyi abamumanyi bawubireko abantu kakati oyo azze atwetikidde tweri amaanyi era mukkirize tuli aleese agenda kuba alitwanjulira mukulitwanjulira omuzindalo bagufunye mumuzindalo mukulitwanjulira agenda litwanjulira muwulirize bulungi nnyo ekitero ligenda wa dadi ligenda wa mami wetumala oddiwuliriza mbabulire ekiddako. Yes, Opshifa, you are most welcome. Thank you, sir. Yes. Bannange abalungi abagenyi baffe emikwano ab'emikwano ab'enganda buli omu eyasituse ku mukolo guno gw'olwaleero bannange mwebale kujja abazadde baffe abalungi abanekanekanye olunaku olwaleero abagole baffe bannange ndaba ku kinsanyuso basinkana bannange amannya gange yenze Nakawombe Shifa Hope okuva ku Baba TV mbera ko bwa Sunday sawa mwendeze emisana nga nkola program eyitibwa weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one era nga mukimanyi nti wolaba Shifa wabaayo ka element ka surprise. Baba TV obusoga bulayire bannaye DJ bamwekyanywa. Alright, omwami Ssekyondwa Francis ne mukyala we Namaha Fausta nga ntambula ogenda we bali
bannange oba nandisabye mbasituleko bannange nandisabye mbasituleko muveeyoko mbabuuzeeko bulungi mbakwase obubaka obuntikiddwa tumanyiganaawo tukikoleko naye nga bannange mubalaga essanyu nga bajja mikwano essanyu bannange eradde mami ne daddi nange ensanyusa obbasanga bannange nga munyiridde amiina okay abagenyi baffe abalungi abazadde baffe nga yomubalaba abagole baffe olunaku olwaleero tubacongratulatinga bannange 50 years in marriage bannange kyani atakyetaaga tukyebalize katonda tukikubireko mu ngalo alright abeetisse obubaka tuvuddeko ku Baba TV lumu twali awo ne batukontakitinga ne batugamba ffe tukyalira abazira abakola ebirungi tukyalira abantu omuntu yenna gwatugamba nti ze banaye bwe ntuula awo ndowooza ku muntu bw'ati yambeererawo yankolera bino ne bino kati tubadde eyo e Kampala nga tutudde awo ku kitebe kyaffe ekya Baba TV awo Entinda nga batugamba ebirungi ku mmwe batugambidde n'ebbanga oba lya mwezi mulamba naffe ne twesunga obbalabako mwani gwe musuubira oyo nga tetunnagenda ku birabo ani gwe muyinza olowooza nti alabika yakubira aba Baba TV okuba wano olunaku olwaleero wanje ate daddi yagamba ati oba matovu matovu jo Judi. Okay, tugenda kuba naffe tumanya ani yatukubira essimu ffe tutera kubeera naki batukontakitinga nga abantu tetubalabyeko abantu batera obbiraba bwe tubikola tusooke tuweeyo ku birabo bino bye twetisse tugenda kumanya ani yatutumye tulinawo eno ebbaasa ya daddi taata omwami Ssekyondwa Francis 1 million Baba TV obusoga bulayire ebbaasa eyo daddi erimu 1 million era nga ebbaasa eno maama omukyala Fausta Namata 1 million Baba TV obusoga bulayire ne wabaawo ebbaasa eno eriko Father Matov Joseph 1 million Father Matov Joseph 1 million okay bamukubireko mu ngalo Father ngajja Baba TV obusoga bulayire you're welcome. I would request you to stay tewandyagadde kumanya yantumye aha okay hey Father Sebwana Henry 1 million okay batuwe engalo ngajja alright yes kati netuba nebbaasa egenda w'abagole baffe naye eno yo nandisabye bagisumulule eno yo tugenda gisumulula teriiko kiri mutu aha metron tuyambeko okay abalungi abatulaba twetegereze abagole baffe basumulula ebbaasa aha katulabe ebbaasa tubikule byonna ebiri mu bbaasa tusanzeemu wano empapula alright basumulula ebbaasa aha wanika ekirabo ekyo alaba kisumuluzo obbaasa erimu ekisumuluzo kube natambudde nabo nyambaako ekisumuluzo kino wawe kiggula tuyambeko nga bwe kiggulawo bantisse logbook eno bannange bantisse emmotoka tebanjibwako wadde 10 aha dear Mr. Yeno byonna empapula zonna ku mmotoka eno ne risiiti zonna na buli kimu kiri kuno ku kirabo ekyo mami kye bantisse ne daddi amiina webale kusiima okay nga bwe baleeta ekirabo kyaffe bakisembezeko okumpimpiko katulabe ate ani yakubira aba Baba TV naffe tuba tetumanyi nga bwe baleeta ekirabo kyaffe
Alright, omulungi atulaba oli ku Baba TV program wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Buli lwa Sunday ziba ssaawa 9 ez'emisana. Baba TV obusoga bulande. Alright, ekirabo nga bwe kijja. Hello, ali ku ssimu? Hello? Hello. Bannanga ali ku ssimu eyatumye aba Baba TV yani mukwano? Nansamba Agnes mami ye yatebye. Si ye yatebye. Okay mukwano nsaba obawo obubaka bawulira abantu bonna bawadde ebirabo omuntu akola ebintu nga ayina ensonga ze lwaki aba akola ekintu bakuwulira baka ebigambo byo byoyogera. Okushifa Yenyabo. Okwebaza Mukama Katonda alituusiza ku lunaku luno nekyali kwebaza naawe Mukama Katonda okutambisa obulungi okutuuka e Masaka. Amiina. Oba bafiiro bange batandikire wanga bwentera okubayita nti bazira bange. Bakuwulira. Nsooka ne neebaza Mukama Katonda nti yeebala otuwa ekirabo eky'obulamu. Amiina. Ate banneebalize banyumye. Bannange baasusse. Bali bawummye. Nnyo. Sirina bingi byakwogera okuggyako kwebaza obwebaza. Yennyabo. Sirina bingi byakugaba naye Mukama wanaata olugero tuwa okugabirize bandikoze ekisinga awo. Amiina. Naye tebakirize ekitono ekivudde mu ntuuyo ezo bakitwale n'omutima gumu era basiime. Amiina. Baganda baffe bonna ababaddewo ba service providers abekyala abatuuze ebbanja abatuulaze omukwano kifa nzeebiridde nsiseebaka naye ndaba omukolo guno nga bwe guli sisobodde kubaawo naye buli kimu mbadde kiraba nga bwe kitambula okuva ku makya paka kiro naye batuulaze omukwano. Bannange beebale nnyo tetulina kyakubawa naye Mukama Katonda yababadizaawo. Amiina. Obubaka buno bakasa ak'enjawulo nga twalaba service providers bonna abatangiye ababaddewo mu budde ne bensumbuyeemu ebitagenze bulungi byonna abantu gye bali bansoliwe akatazze bulungi naye nga beebale nnyo beebalire ddala. Amiina. Service provider omukulu abadde wa decoration yakwasaganyiza n'abantu bonna beebale okufuula omukolo gw'abazadde ogw'ekitiibwa okuba nti gutuuse ku mutindo buli omu gw'abadde ayagala. Amiina. Nsembyayo essaala ffe twakula ng'ekyokulwanyisa gye tulinaawo ssaala nga fiizi bwe zibula Mama agamba tusabe naye ako kabusuku eyo waggulu nali mmanyi busuku yalinayo jjajja fiizi oluusi yabanga agenze kwewola oba kutunda tonge kati nga mmanyi bwe basaba ofuna ssente kati tubeebaza abazadde bafutuwa ekyokuba akire ekisinga nti kya ssaala kitulina okwesiga. Kifa sirina bingi kwebaza family baganda baffe bonna etukwasaganyiza ewamu ab'emikwano mwenna mwebale eri abazira bange beebale nnyo byonna bye batukoledde mu nsi muno. Amiina. Tubasabira buwanguzi emyaka 5 emirala. Amiina. Mukama wakisa nga bwatuwadde gino era yagenda okutambuza egiddako. Amiina. Ndowooza bwe bubaka bwange ebyokwogera bingi naye oba olina essaala
kale nabo kawulire ku bigambo byabwe tusobole okusiibula kati ono mami alo aje wange bannange simayira kyenyinza kugamba ne weebale nnyo weebalire ddala ze nali sibeeti otwagala bwotyo naye munnange mukama yeebale kuwa mutima ogwo n'otwagala weebale nnyo weebalire ddala ekirabu kyaffe kyotutonedde ate si kyaffe naye wazira kisa kya Katonda kyekituweesezza ekintu ekyo twali situkisuubira naye gye muli twali situsuubira nti mulituukayo naye ebya Katonda ye yamanyi bwabikola naye banne mwebale tubeera baana bantu balamu mwebale kutwagala mwebale kutulabirira n'okutambuza omukolo guno obulungi nayo byonna byomukoze bane tweyanziza nnyo banno bonna baali batwebalize nnyo amiina tweyanziza mami daddi ebigambo bye bitonotono AGNES ŋŋambe ki ndeke ki olwaleero okikoze sirina bingi byakwogera mami abyogedde nange bwe ntyo n'abalala bwe batyo naye nga bw'ogambye naffe tujja kwongera okukukwasa Katonda n'abanno bonna bw'oli nabo wojje oba we mujje Mukama abaddizeewo bano bonna abatuwulira nkakasa titibaleme kubasabira byonna bitambule bulungi banneebalize bonna weeraba amiina akuwulira wanje mukwano taata agenda kubuuza ku taata ne maama just kagambo katono naye okay nga bwakikola nsaba daddi atuuleko mu mmotoka ne mami ekifaananyi ekyo Baba TV tukifuneko naffe nga bwamubuuzaako tumuwulira tugenda tambula tugende ku kirabo kyaffe emmotoka kika kya Fielder twataddeko obubaka wano Kongs omwami n'omukyala Ssekyondwa Francis Kongs omwami agenda tuula wali ku driver's seat omukyala atuule eno ku passengers omwami atuule wali eri Hello? Hello? Kwoli mukwano? Okay, obubaka buba we bakuwulira nga batuulako wano mmotoka tuli kusambyasambyako olw'embeera y'akadde. Yennyabo? Ye mukwano? Yes. Ye mukwano? Amina. 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 Kale mukwano bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale kulaba Baba TV ne mugirabire Bulaaya, mwebale tutuma, mwebale twesiga. Kale mikwano bannange banekanekanye wano mu motoka yaabwe. Emotoka yaffe eno kika kya Fielder eri UBM 372/P ye motoka eno eri UBM kanamba bagenda vuga kanamba. Alright, tweyanziza nnyo kimala, that is okay.
bannange tweyanza abagenyi baffe tweyanza nnyo mwenna abantu baffe mwenna ababaddewo mwenna tubaagala nnyo nsigadde ndi Nakawombe Shifa Hope ku Baba TV buli lwa Sunday sawa 9 ez'emisana ogenda bugenzi ku simu yo n'oteekamu YouTube n'oteekamu Eno omwagalwawo surprise your loved one n'olabira show ku simu yo oba n'ogirabira ku Facebook oteekamu Eno omwagalwawo tweyanziza munzikirize ngambe nti bye bye tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo tweyanziza nnyo tweyanzeege emu bbiri tweyanza Nene yanza bagamba mu ladies first. Kale katubeere bwekyo. Bannange nsanyuse nnyo bano olunaku olwaleero. Nali situsuubira nti tunaatuuka ku lunaku naye Katonda wa amaanyi ate Katonda wa kisa. Kuba twali tuteekateeka olunaku luno ne tugwibwamu kisenyiga nze obulago ne bukwata nga sisobola na kwogera. Nengamba banne nayogera ntya ku lunaku luno ne tugenda mu lusirika eyo e Bwanda tumazeeyo ennaku 3 kati Katonda n'atuyamba tuba tukyali eyo ne wavaayo abajja Emityana Sisita Amadewo gy'azaalibwa ne bajja okusaba naffe ne tubeegattako ne tugamba Sisita Amadewo bannange naffe tugende mu essaala yaabwe nze nali sisabiranga nali ŋŋendayo naye nga sisabiranga kaawo ku malaalo ga Sisita Amadewo kola emmisa we yali ssaawa nga 6 ne tusaba mmisa nga nnungi nnyo Father n'ayogera ekigambo birungi nnyo ku Sisita Amadewo. Sisita Amadewo bannange agaba ssente nkikakasizza olwaleero kubanga Father yagamba yali yakafuna obwa Father nga bafaza abasinga batambuzayo piki oba ntambula ndala n'agamba Sisita Amadewo nsaba emmotoka ate weewunye kwolo si kye nasaba Sisita Amadewo amponya amagulu ng'amagulu gannuma okufuufu era baakuno bakimanya amagulu gantawaani kati ne tusaba ne tuvaayo tuba tunaatera okuvaayo Sisita n'ayogera ku bulamu bwa Sisita Amadewo n'angamba tugaba ne Sisita Amadewo mugagga mumusabe ate agaba ate awonya bwe twafuluma ne ŋŋenda ne ŋŋamba Sisita nti amagulu nga gannuma nnyo n'aŋŋamba nina wano akazigo katwale kagula 15,000 ogenda osiigeko ku magulu banne kwolwo neebaka otulo situlabanga ne ŋŋamba oba kutasibako wange nga ntuze walala naye munne amagulu ne gagenda nga gakendera naye kati kyewumunyiza ne ŋŋamba wammadde Sisita Amadewo agaba obugagga Father yasaba emmotoka nze sikirowoozanga nako ate siteegombanga nako nti oba tufune emmotoka singa tufuneyo entambula ey'amangu olw'amaanyi nga gagenze gakendeera nga njagala kapiki nga kensaba naye ekisa kya Katonda banne ekiyitirivu okulaba nti kati abaana batukoledde ekintu ekyenjawulo bali twagala okugenda okusomako olusi ku parishi n'ofuna kapiki ate ogenda okuddanga kapiki bwenna olinga bwe bakubyekubye olumu n'ogamba kanfune driva ntwaleko ate driva okutwalako okuva wano okutuuka ekisoja 3 oba ogenze Masaka 5 nga tolina kyakukola naye kisa kya Katonda banne ekiyitirivu banne mwongere okwesiga Omukama akola nange kulabadde nzikiriza naye ate neyongedde okukkiriza nange teno nekitiibwa mugire Mukama banne neebaza abantu b'ekisaabwa oba ndiba waaki simanyi nakumanya abantu b'ekisaabwa mutwagala n'ova ku b'ekisaabwa n'odda kubaliranga waliwo omuntu akusanga n'akusanyukira nga tomumanyi namumanyi nonga banne ensanyusa okulaba biki bikyoli nga tomumanyi naye neneewuunya nga ate akweyanjulira nti nze gundi banne mwebale banne abatuwadde emmere saasobola kutambula kutuuka ku bantu kusaba mmere olw'amagulu engeri gye gantawaanya naye bannange nabadde e Bwanda ne bankulira essimu badde batugaana okukwata amasimu nga tuli ku lusirika naye mbadde engera ssaawa 5 ez'ekiro nenebbira nengiteekako anjagala mmanyi ebifo eno nembuuza gyaviira banne kiki ekiri eka ate nga faaza oyo yaŋŋaana okukwata essimu kanange nkole olugambo neŋŋamba gyaviira banne kiki ekiri eyo naŋŋamba ama teweeraliikirira
emmere yonna yonna abantu watuwadde emmere empitirivu ame mukama nga mulungi ti byonna biteredde jo father bwe yatunona n'agamba maama nkubuulire teweeraliikira kantu n'akamu mmere gyeri buli kimu kiri bulungi nnyo nze muna ekisa kya katonda kyo kitaavu kikola banna abantu bonna bavudde ewala abavudde ewaffe ekikaaya akala akalungi bamaama ab'enkima banne nabalengeddeko awo nabalengedde bamaama bamulamu bannange mwenna mwebalekuza baana bamwe anti ebirabo mubiraba bye mwasiga ab'ekisaasi bannange abaana bange bonna babanyina Zedewo Maike Franco bannange muto wange Margaret Nalwoga saaliddwa muto wange omwali mu Amerika nabana abaana yalwala sukaali kale okugulu lwali baagala kutemako n'ekisa kya Katonda bayinza obutakujjaako kati twalibadde naye yalemereddwa naye nga bannange mwongere okusaba Omukama akola tulekwe kwesiga bitali Katonda bantu bagenda ne beesiga ebitali Katonda oluusi ne bakolera bannaabwe fitina nga bamanyi nti banaayitamu byonna bigwa butaka naye twesiga Omukama ye muwanguzi waffe banne neeyanzizza nnyo Father Sebwana Father Matovu n'abalala mwenna Mukama abampeera omukisa n'omwami wange banne mwebaza singa tiyagonda n'alifumbye n'alibadde eziruka buddusi wano tewabeereke naye yeebale kunkuuma n'atankuba tankubangako sijja muwaayiriza kale baami banne Katonda abakuume baali bassebo ne bannyabo munzikirize njogere akagambo kamu kokka olw'ensonga ekigambo obudde bugenze nenjagala ekintu kimu kyetuba tubasaba ffenna wamu timwongere bwongezi okutwebalizaako Katonda olw'ensonga enkulu nange n'agamba nga Pawulo omutuukirivu nti embeera zonna nziiseemu ez'obwavu ez'obuvubuka ez'obwana laba ate kaakati ndowooza n'ez'okunyoola ekyuma sijja kwogera bingi mwongere okutusabira tukumagane ng'okwagala sikugendera bukendeezi wabula naffe tuyingire mu mulembe guno ogw'ebyafaayo bitandikire wano mu maka ga Bikongolo okugamba gutya kyamatooke mawaate olusuku lwa semiiti mweraba obadde oli mu kulaba Opushifa Nakawombe tusinkane nate